Nti omwami eyo amaze emyaka 2 nga tasituka tatambula takola kina naye olwawulidde nti omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu area yaabwe eyo Mitooma Bushenyi twala tugende n'agamba be family nti munsitule muntwale ku luguudo njagala wakiri ambongeko kubanga nze ndi wankyukakyuka era ndowooza olabye essanyu eribadde waawo. Amugambye sina kyensobola kuwa naye kwata bendera eno naye bambi omulwadde ndowooza olaba essanyu limu buganye ekyo gwe bayita omukwano ogwa namaddala. Byonna byonna nga bigenda mu maaso y'omukulu olwaleero Alex Waiswa Mufumbiro aleeteddwa mu kkooti naye abadde bagezaako kubanga bamusabira bail naye tekisobose era bagimumye naye mu byonna mugumu nnyo era katiriza asabye Abannayuganda mu votinge omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. 15 vote Kyagulanyi Robert Ssentamu as your president, vote Balimwenzo as your Lord Mayor, and of course those people of Nakawa East constituency, Alex Waiswa Mufumbiro as your member of parliament. I am unwalkable. I will stand for what is right. I will stand for what is true, and I will make sure that this country gets back to the constitutional order. The revolution is on. The mission is generational. We cannot turn it back. It is an idea. We need to be strong. We need to be firm. We need to be committed. We need to be resilient to all and sundry in this country. We should struggle and fight for our nation. Byonna byonna nga bigenda mu maaso tubasabire basobole okubanga bateebwa oba oliawo wa bail basobole okubanga bawozesebwa nga bava wabweru w'ekkomera. Byonna byonna nga bigenda mu maaso abantu si basanyufu eri omukulu Honorable Alan Ssewanyana ng'essaawa ya kakati yali kyali mu paalamenti naye oluvannyuma lw'okubanga teyaweebwa kadi ya NUP okuddamu okuvuganyiza ku kadi ya NUP n'agamba nti nze ajja kukomawo nga independent ekitaali kibi ku sayidi ye kubanga buli omu ayina right y'okukola kyayagala naye abantu kale kyebaviiridde mu mbeera ne baba nga boogera nabo ebikankana lwe kuvaayo nayogerera omukulu Ronald Balimwezo n'amuvuma obulema naye ng'akimanyi bulungi nti obulemu buno yabufuna ng'afunye akabenje. Alan Ssewanyana musajja wa bwino ne Elias Lukwago mbalabyeko ku katuuti akamu nga muli mu kuvuma Balimwezo meya waffe nti mulema okugulu tasobola kudduka. Balimwezo yaliba mulema okugulu naye si mulema wa bwongo nga mmwe. Mwe mwalowooza nti Uganda egenda kubanga esiriwazibwa buli kaseera naddala Lord Mayor oyo Elias Lukwago. Ebbanga ly'omaze mu Kampala okanda kimugwa kuba nduulu wowenyabu toyina kyokola. Buli kyoyogerako ng'olaga olwana bakikola. Wavaayo n'oyogera ku mwala tebajja guzimba. Omwala ne baguzimba. N'otatubulya lwaki baguzimbye. Novaayo n'oyogera simanyi abasuubuzi bajja bagoba mu paaka nkadde tebajja biki ebyo ne babagoba. Kati Elias Lukwago emyaka 15 gy'obeeredde mu ekyo ekifo tolina kyoyambye banna Kampala. Balimwezo yalibanga mulema okugulu naye obwongo butegeera. Era tosobola kuvaayo n'otegeeza bannayuganda nti byonna ebikulemye okukola myaka 15 oba 12 gy'omaze mu ekyo ekifo ogenda bikola. Elias Lukwago kyekiseera muwummuleko ebbanga lye mubuzaabuliza bannayuganda bbanga ddene
nga mubabuuza naddala Erias Lukwago muyina manipulative language eyo mwefuula nnyo abamanyi ennyo abaasoma mwefuula nnyo abaganda ennyo mwefuula nnyo simanya mulumirwa bannayuganda naye tewali kyamaanyi kye mubakolera. Jennifer Musisi ebbanga lye yabeerawo yakola nnyo okusinga ekyo njagala okikkirize. Toyina kye wali okoledde Kampala omwala gubaddeawo okumala ebbanga n'ebbanga batuusa kuguzimbako bantu kufiirwa mu maali yaabwe nga toyina yadde kye wali ogikoledde Kampala. Kati oyagala okuvaayo mbu oyagala kunoonyereza bululu ku mwala. Erias Lukwago temera kye mukoledde bannayuganda mukkirize. Ebbanga lye mubeereddemu ebyo ebifu kye kiseera munnyukeko muleke n'abantu abalala batwale. Ekibuga kyetaaga inginiya tekyetaaga bantu simanya bagenda kaaba buli ssaawa kaaba. Sewanyana gy'ova tolwanye gy'otera okudda tewandize ku mulodi waffe balimu ezo n'omulangira nga bwali omulema. Obulema si buteesobola. Ate njagala kakasa ebigambo bino Sewanyana waliwo ensonga lwaki His Excellency teyakusiimirawo. Njagala weekubemu mu mutwe kitegeere. N'ayongerezaako n'agamba nti twasooka ne tulowooza nti akakiiko ka National Unity Platform koze ensobi okubanga mumye Allan Sewanyana ekaadi nti naye kati we tutuuse tulaba nti mu butuufu mwalengerera wala. Akakiiko ka EMC aka National Unity Platform mwatulaga babakubamu nnyo ebituli nga mugabye ekaadi naye buli muntu gwe mwamma kaadi abantu gwe bagamba yisinga banneegundi naye tebamuwa banaya akakiiko nedda. Bannange mutusonyiwe okuba criticizinga musonyiwe n'abo bonna abaavaayo ne babakubamu ebituli. Omusajja Allan Sewanyana ow'Amakindye West n'alyoka avuma balimu ezo obulema mbu mulema tajja sobola kudduka na Museveni. Meya abeera adduka na Museveni, meya ababeera bakipulotiiki, bameya babeera Cheptegei. Lukwago ne Allan Sewanyana ne mulangira balimu ezo obulema mbu tajja kusobola kudduka tadduka nadduka atya ng'alina okugulu kumu. Oh my God, you are stooping too low, my brothers. Mwaligambye abantu bye mugenda obakolera ne bye mubakoledde. Lukwago has been ceremonial for the last 15 years. He has not worked for Ugandans, for people of Kampala. In the disguise of they are fighting me, the executive directors accept my powers, what. And he did not deliver to the people of Kampala. And now they want to change him to the new Lord Mayor, Engineer Balimwezo. But what they are doing, banange, this is inhuman. This is inhuman. Lukwago ne Allan Sewanyana. You are stooping too low. Omusajja temusobola move mabulema tatambula. He has been on all levels of administration in Uganda, up to the member of parliament. He has served well. He is one of the good serving MPs in this 11th parliament. Kakati olw'okubajja yagenda bajja mu kifo mwe mwali mwakwata obufu mumuvumye bulema. Abantu b'e Makindye West tusindise Honorable Zahara Luyirika abawonye buno obusajja obutalinamu nsa. Kakati bonna beeyambudde tubalabye entegeera yaabwe. Bagambye bali mwezo mbu mulema tajja sobola kudduka bo badduka babuuka myala. Allan Sewanyana yabuuka ddi emyala. Lukwago yabuuka ddi emyala. Agenze n'abuuza mbu ebisaawe byetaaga inginiya. Obutale bwetaaga inginiya. Mbadde manyi physical planning ekulibwa ba inginiya ne KCCA na department y'aba lawyers abagiwolereza. So it does not necessarily need a leader nga lawyer. It does not necessarily. Yetaga leader ayina ebisaaniza mimifuula leader ate n'alondebwa abantu ba Kampala. Period. So katulese engineer asobola okuwa ku physical plan n'awaako feasibility study n'awaako obukugu bw'okusinziira ku kiki n'agaidinga wano na wali. Okitegeera. Engineer is better than a lawyer kubanga lawyer tulina bangi. We can even hire lawyers. Okitegeera. N'omusajja ne mutandika omuvumo obulema ne mukka wansi ne mwekkakkanya paka kwegyesa. Allan Sewanyana ne Lukwago kiki bannange. His Excellency aliyokanga najja. Muna Uganda ali gwe wenna woolaba amulonza agenda okulonda. Buli woolaba ambulera wootiikinga.
buli wolaba teri kubuzaabuza buno busajja teri kubuzaabuza bambega bonna mu national platform twabagobamu era mubalaba gye bali mulaba emiyayu gye giri oyo sekito tambuza video omusajja yayimba n'agamba nti kabaka mwako kakati Alan Sewanyana abantu batandise okubanga bamukubamu ebituli bagamba nti twali tunyize luli ne tugamba nti omusajja oyo abadde agwana nti naye akati ate omusajja wabanga essaawa ya kakati addira obulemu bw'omuntu nga bwamutuukako nga naye akimanyi nti mu butuufu yali accident ate naabanga agifuula kati kyekyokulwanyisa kyayina obanga kyekyo kyayina okuba nga abuulira abantu okuyisaawo obubaka bwabwe obwa kampeyini nti mu butuufu tekiba kirungi nga tuvuddeko awo tugendeko ku mbeera egenda mu maaso emulago gye bagamba nti kitokota kisaanikire nti mpozi nga tonalwaza togenda ngayoko tosobola kumanya kiki ekigenda mu maaso kino ekifaananyi si kyekino ekyammwe eky'emitwalo 5 tigaba okiraba ekinene wallahi yamu ng'omuntu atalina ssente tugenda ali muzungu gwe tewakikoze guno omutwalo gwa ssente kyekiri emulago ffe kye baatukoze kubanga twabadde bakubuza oyina akaveera ali muzungu wabadde okukuba ekifaananyi ekyo naffe twabadde nga taata waffe tumuleese nga twagala batukuba ekyomutwe bakitugyeko emitwalo 20 buno obw'omutwalo 20 kati laba ate bwe twakoze tumaze osasula bakubuza oyina akaveera nti ye mwena abagenda emulago nga mulwazizza nga tugenze nakaveera ojja kufa n'omuntu ye bakuteeke mu mochale n'omuntu okwata omutwalo n'oguteeka mu kaveera n'okazinga nga bwe ngenda okukola bannange kali wamala okukazinga era mugamba simanyi ddwaliro lya bwereere mpozi nga lyajjajjawo mugende mu ssabo mujja samira abantu bamwe batereere bw'omala okuguzingamu omutwalo guno ogulabye tugutadde muno kati olwowunawunawo oyagala bakwanguyizeeko ffe kye twakoze nga bamaze otusomeramu ate era abasawo olwo ali muzungu ye namulabye dda njawo mubongako naye nga tekisoboka nange twolyawo tutagala ebonabona abalwadde ali muzungu bagamba babaddewo omutwalo gukwata n'okuteeka ku meeza y'omukulu oba ku reception wonna we bakugambye si mutwalo gwokka n'oguteekawo we baba n'oswama kati ne bakuyita ebyo byonna bikolebwa omuntu ali ku bwangu bw'omulwaddewo naye nga mukimanyi nti waliwo ate abaffa bangi nga tebalina kano kaveera nga tebalina kaveera kati batuggyeko ekifaananyi kyakyabiri kyokka ebifaananyi bakyatukuba ebirala ate ngera byaki bya sede kati teeberezaamu akaveera kano ogenda kaleka emirundi emeka gwe teeberezaamu abaffa emulago nga tebalina kaveera benkana batya okitegeera so bannaye omuntu ng'ogenda emulago temulowooza nti eddwaliro lya bwereere bw'oba oli mu kyalo tundayo ente jangu ne ssente tunda embuzi z'olina jangu ne ssente emulago balyoke bakwanguye kati eno yabadde process esooka eri ey'okubiri ya Uganda yaffe oluusi abantu beboogera muyinza okulowooza nti byakusaaga naye nga amazima gali nti embeera bwetyo bwetambula ate nga si birungi ate oluvannyuma lw'omukulu Bebe Cool okuvayo n'ayogera ebigambo yes ono yagambye nti ebitakwatagana ku TV ng'agamba nti awabula omukulu Bobi Wine natuuka n'okugamba nti bano abaana ba NUP tebategeera ekigambo kye bayita protest vote kakati ono avuddeyo kumutegeeza nti munnange gwe ayogera ebyotamanyi era nga gwe atategeera ekigambo protest vote kyekitegeeza kati ozze kututegeeza nti abakufaanana babeera tebategeera kituufu abaddugavu tulina ekizibu ku mitwe gyaffe omukulu ekimuleese ku TV kutegeeza bantu nti buli akola omulimu nga ye gwakola abeera tategeera era abeera tagwanidde kati ekibuuzo kiri kimu akola omulimu ng'ogugu oba akufaanana bw'aba nga tategeera by'otugamba oli mu nnomo senseezi z'otegeera bulungi okubitutegeeza ekifuula walukagga atagwanidde naawe kikufuula atagwanidde kutuula awo
kuwuliziganyako n'abantu. Okugwanira kwa Walukagga kuleetera okugwanira kwa okutuula awo. Singa ogenda n'ogamba ku lumbe nti nze nina sisita wange oyo musezi temumukkiriza ku mufu, mulina kuvaawo babiri. Gwe kasita ogamba ku lumbe nti sisita waawo temumukkiriza ku mufu musezi agenda kulya omufu, mulina kuvaawo babiri kubanga ekitambo kibeera kyanju, ekitambo tekibeera kya muntu ssekinnoomu. Abava mu industry mwova bwe baba tebategeera oba bwe baba nga tebagwanidde, gwe kennyini obeera togwanidde. Era statement yo terina bwekkirizibwa kuzitowa kubanga nga bw'otumenyedde bannabyabufuzi abalungi ku sayidi ey'opposition, ate era bwe nsobola okukumenyera aboogezi abalungi ku sayidi eya gavumenti. Bonna aboogezi abalungi ku sayidi eya gavumenti yeggwe yayambadde ka t-shirt ojje ku TV naye ng'ekikuleese kututegeeza nti abafaanana nga ggwe babeera tebategeera aboogezi babadde baweddeyo okuweereza omuntu alinga ggwe. Era nga lwaki baweerezza omuntu alinga ggwe ku boogezi abalungi bonna be balina. Ekyo ekyakuleesezza omuntu alinga ggwe gwe aba ayogera ku kintu ekyo. Kyekyo ekisazisaawo Bannabusiro East nti Walukagga agende. Tebatunuulidde ettaayi lye. Omanyi lwaki ne TV eyo yaleese ggwe? Oliko abalabi. Lwa nsonga nti oliko abalabi. Nga tebafudde ku byogenda kwogera nantegeerayo, naye oliko abalabi. That is the fact, oliko abalabi. Bannabusiro East nabo bakimanyi nti Walukagga aliko obuweereza. Ayinza okuba talina ttaayi, ayinza okuba tayogera luzungu lwa Kimerika, naye ng'ate atuddeko obuweereza. Kakati gwe bw'okeera n'okuba Walukagga tagwanidde, gwe ogwanira otya okubanga gwe agwanidde okwogerera awo oba okumwogerako? Bw'oba ogwanidde otya? Ekifuula Walukagga ddandala automatically kirina kukufuula ddandala. Kyokka ate ekisitula Walukagga naawe kennyini kibeera kikusituliddemu. Ekisitula Walukagga naye tekikuleka wa wansi, kubanga n'okujja kwa His Excellency Kyagulanyi kwajjirako okwogera ku TV ng'oyogera ku byabufuzi. Bebikulu, ebigambo byo biringa oluyimba omutali bigambo. Ebigambo byo biringa ebbaluwa omutali biwandiiko. Ebigambo byo biringa disco omutali bidongo. Mu bufunze ebigambo byo eva bibeera useless. Njagala oddemu obiwulirizengako ng'omaze okubyogera. Then weebuuze njogedde ki? Mu butuufu gwe muntu amaliriza okwogera n'owunzika nga toyogedde. Kati otudde awo okutubuulira baki be tulina okukuweereza gwe abakunyumira okuvuganya. Nze ndi wa NRM naye ate bano baali batuvuganya bulungi. Oba bano bayina ensi. Ensa kye ki? Ensa kye ki? Ensi esukka ku ndabika n'eyingirako mu bikolwa. Bebekulu bw'otuula wali n'osirika oyina ensa kuba onyuma. Naye ng'ebigambo ebikufulumya ebikufulumanga byansa. Kakati ekyo ky'olina ekikufuluma wadde ng'ofaanana ensa kye kiri mu bali b'otujuliriza. Bayinza okuba bwe bayimirira awo bakulembeze balungi mu ndabika nga tebannatandika kwakitinga. Mukadde tamusuza yamutenda eggonjebwa munone. Mubanone mubatwale. Ate Arsenal ekaayana nti Man U tereese Ronaldo ku fayino. Arsenal nga yeri mu kukaayana nti Man U tereese Ronaldo ku fayino. How?
Soli ku NCK TV teweerabira kubanga subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tulina amawulire mangi nnyo nnyini ddala nkugamba bugambye nti gwe tuula butuzikalira nywera buli kiwetaaga okubanga omanya nja kubanga nkikuwa era nja kubanga nkikutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.